Mu mawulire amalala, Omugagga Frank Rushanganwa, Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja we yalagira bakwate omwezi ogwedde olw'okusengula abantu ku ttaka ku kyalo Kamengo e Maddu mu disitulikiti y'e Gomba avuddemu omwasi ku nsonga ezaamukwasa ng'agamba nti Minisita Mayanja yawubisibwa abantu abaliko ebyabwe bye beenoonyeza. Asinzidde wano okusaba abakulu mu gavumenti okulaba nga naye ayambibwa. Nga 17 ogw'omunana omwaka guno Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja yagenda ku kyalo Kamengo mu ggombolola y'e Maddu e Gomba olw'abatuuze abaali bagobaganyizibwa ku ttaka. Ettaka eryogerwako lya Mugagga Frank Rushanganwa abatuuze gwe balumiriza okubonoonera ebintu byabwe okuli emmwanyi n'okusaawa ebitooke ku ttaka lino. Bamaze okumalawo emmere nebakka ku bitooke ne babisaawa byonna n'emmwanyi zonna ne bazisaawa. Minisita Mayanja yalagira Omugagga Rushanganwa abatuuze gwe balumiriza okubonoonera ebintu byabwe akwatibwe era n'atwalibwa ku poliisi e Kanoni n'aggulwako emisango. DPC tandikirawo okwata Rushanganwa. Rushanganwa oluyimbuddwa ategeezezza nti ye nannyini ttaka omutuufu nga yaligula mu makubo matuufu era ng'alina n'ekyapa ekikakasa obwannannyini ku ttaka lino eriwerako yiika 325 nti wabula waliwo abantu abaali beegwanyiza ettaka lino abaawubisa minisita nga bwe yali atulugunya abantu ku ttaka. Ne bagenda ne baleeta abantu bangi ne babateeka ku ttaka. Kati minisita bwe yajja ne batandika kugamba abo be baleeta ne batandika kugamba ebibanja byaffe biki ne boogera nga balina ebibanja ate nga tebabiina. Minisita Mayanja baamulimbira ddala. Sebo minisita njagala nkubuulira mazima singa nfuna chansi ninkulaga empapula zange ekyapa n'empapula zange ezoogerako. Ono yeekubidde enduulu eri minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba okujja okumuyamba eri abafere abeesumye okumunyagako ettaka lye. Minisita Nabakooba mukubire musaba anyambe ku ttaka kubanga ettaka lyange bano baagala kulitwalira ddala ate ng'ente zange bwe bazitwala nayo ente 157 zonna ne bazitwala. Ye Jessica Rushanganwa nga ye mukyala we ategeeza ng'ente zaabwe eziwerako bwe zabbibwa abantu abamu oluvannyuma lw'ekiragiro ekyaweebwa Minisita Mayanja nga kibagoba obutaddamu kukolera ku ttaka eryo. Ente zaffe bazitwala, ettaka baliwambye, buli atuukayo bakuba mukube, tewali kyosobola kwogerera wali. Twekubidde enduulu naye tetunafuna kuyambibwa, ebintu bituli bubi. Mama Nabakooba weyongera otutunuulira, tukusabye busabye w'ekitiibwa. Mu biragiro ebirala Minisita Mayanja bye yawa kwe kuwali ssentebe w'ekyalo Kamengo Sula Mayanja okuli ettaka lino naye akwatibwe era n'alagira nti agobwe ku bwa ssentebe n'amusikisa omumyuka we ng'amulanga kukuta ne nannyini ttaka ne batulugunya abatuuze nga babasengula. Ssentebe Mayanja gwe tusanze mu maka ge e Kamengo naye awanjagidde minisitule ya gavumenti ez'ebitundu emuyambe emuddize sitampu ye eyamugibwako oluvannyuma lw'ekiragiro kya Minisita Mayanja kye yayisa ng'amugoba ku bukulu buno. Badde nsaba logo gavumenti etukutwala fabeero si wano atuyambe ajje anwanireko anzirize sitampu yange kubanga minisita talina nsonga giyawa nsonga nambulukufu eyanjisisaako sitampu yange. Okusinziira ku ssentebe yagobwa mu bukyamu nga Minisita Sam Mayanja teyamuwa mukisa kumuwuliriza kubanga abantu baamuwabya. Mwami Rushanganwa alina ebyapa byandeetera n'ebiwandiiko ebirala ate ne mukugula Nakimera bwe yali atunda ettaka eryo ng'amaze oddiguza Vuningoma yaleeta Mwami Rushanganwa n'amulaga ku ttaka okwo nga ye mutuuze waffe gwe tufunye abadde yafuuse landiroodi ku ttaka ly'e Kamengo. Simon Sekidde yakusakidde eggulire lino. Webityo webiri tukyagendera ddala maaso n'amawulire agabuutikidde kampumulemu katono ate nkomewo mu kitundu ekyokubiri toba. Bwe tukomawo mu gabuutikidde ensitaano y'abakirimaanyi tukubidde etooki mu lutalo lwa Russia ne Ukraine